ekiri mu Kampala olunaku olwaleero ngenda kuza mwezi 16 mwezi gwa 2024 abasuubuzi kye balangirira ekyokuggala bizinesi zaabwe kirese ensasagge era embeera esiibye ya bunkenke ebizimbe byonna biggaddwa okuva ku makya paka obudde we buzibidde newankubadde nga waliwo ebitundu ebimu abantu be balabiddwako nga ebizimbe baguddeko amaduuka agamu amatonotono wabula amawulire genjagala okuba nga nkuwa waliwo ate Amaje gatandise okuba nga gakwata abantu era we buwungeredde olunaku olwaleero nga waliwo abakwatiddwa ngenda kuba nga nkuwa obutambi buno ate tubeere nga tweyongerayo gwali ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Kati nga sinawo kubanga ntuukaawo anja kukusaba gwe atanaba kubanga osubscribinga kkirira nsawulaba ekigambo subscribe kikwateko okwate ne ka notification tubeere nga tutambula ekyo ekizimbe kyolaba kye bayita Mutaasa Kafeero nakyo kisiibye kiggaddwa awo mumanyi bwe bakolerawo wasiibye waggaddwa abasuubuzi b'ekyanze bino byonna nabikunnyonnyola byava ku musolo ogubasoloozebwa ne system egenda okuyitibwamu ng'esolooza omusolo guno emanyiddwa nga e-freeze oba electronic fiscal receipting and invoicing. Eno system egenda kuleetera omusolo okubeera nga gubanga ogubasoloozebwako emirundi egisukka mu gumu. Kati bino byonna nga tebinaba kubanga bibeerawo anjagala okutegeeza nti ate waliwo akasambattuka kakedde okubanga kagwawo obudde buwungeredde bino bibadde bitabudde abantu naddala abasuubuzi bazze kuggalawo maduuka gaabwe ku making sure nti teri agaggula naye ate bafeesinze ebizibu ebirala. Waliwo wa booda abadde ayimiridde ebbali ali ku bibye poliisi emmotoka ya poliisi nga kuliko n'ab'Amaje bamwambalidde ne bamutomera from nowhere era wano abantu ne bagamba nedda ssebo ate mususse kansooka embikuwe then zijje tubeere nga tweyongera. Killing a police officer, they will have killed the civilian here now and then. But the police officer killing a civilian, not in someone at this one. We need that man must be on the one. I'm praying that this one goes up all of the no. We are protecting the hospital. They want to say that this Balubara is not going to kill them. Kati nno oyo bamutomedde nga bali mugezaako kukwata abamu era wetwogerera bino waliwo abakwatiddwa. Kati oyo nno bamuwanisa empale nga bamulanga kuba mbu wano mu kuggalawo ebizimbe okumeka sure nti amaduuka tegaggulwa mbu ate ye yalabiddwako ng'akuma ebipiira naye nga womanyi deployment ebadde y'amaanyi nnyo. Amaje gayise mu kibuga zimmamba zonna naye n'abasuubuzi abalala ab'amaanyi abamu ne ku bakulembeze beegasse ku batembeeyi bano. Kakati ate nga sinaba kubanga nkutwala mu nsonga z'abakulembeze abeegasse ku bano njagala nsooke nkuwe leader of opposition Honorable Joel Ssennyonyi ye asituse direct n'agenda ku floor ya parliament n'agamba ensonga zino ensonga zino okuba nga zikolebwako mu bwangu era agenze n'agiteekayo mu parliament ensonga nebanga yatandise okuba nga ekubaganyizibwako ebirowoozo abayuwala batandise ogyegaana nga bagamba bannaye guno si musolo eno system egenda kuyambako oba nkola gye tugenda okuyitamu nga tusolooza omusolo. Kati abasuubuzi bagamba ffe tetujagala mugitwale mu makolero kansooke nkuwe Ssennyonyi nga abiteekayo mu parliament then nzije nkuwe ku basuubuzi ababiwagidde ate nga bebamu ku b'amaanyi abantu badde balinze eddoboozi lyabwe. Soka owulize ensonga ya Ssennyonyi nzije tubeere nga ate tweyongera. Red Zone TV kwoli bw'otonaba kubanga osubscribe nga kikole nzije tubeere nga tweyongera. You mentioned last week we raised the concern of traders who did come to approach myself and a couple of other members of parliament raising several concerns. High taxes, the modus operandi of enforcement, freeze and so on. We discussed those issues here and your guidance was that the Committee of Trade was going to process these matters and get back to us. Trade and finance? Yes. But there's an emergency situation currently, right, Honorable Speaker. Traders are on strike.
shops downtown Kampala are closed, in Masaka and other parts of the country. I think that even as we wait for the committees of trade and finance to process, would it not be procedurally right for the executive to talk to us about this situation, because it has a huge impact on our economy. The traders are saying they are going to keep their shops closed until their issues are addressed. Last week we were told the executive was going to meet them so they can share these concerns. That meeting has not happened, and so the strike is on and they are unrelenting. Would it not be right for the executive to give us an update now what they are doing? Because if we wait for the trade committee, and eventually they should get back to us, it might take quite a bit of time. I am here as a businessman. I've been in business for the last 60 years, and my business is just behind here. I've come here in support of the business community. I'm supporting the business community. I want to thank all the business, the leadership of the business community, the Casitas, the Future, all those groups. My appeal is first let them be one solid voice, whereby the moment they put their differences of leadership aside, we shall gain what we want. Number two, the meeting of the president must be there as soon as yesterday. As soon as yesterday, they must be heard. This is business community that you see here. These are Ugandans that must be heard. So I am behind them to see as soon as yesterday they meet the president. And I know they are going to meet the president. Number two, these are stakeholders. They have been paying money, they have not been coming to government help. They have been doing that money, they have been cash. So I call upon government and URA especially, because most of these people have been given fines 60 million because of IFRIs. Nobody has refused to pay taxes. The issue is the method that is being used. Kale byebyo ebibadde mu kibuga naye tebikomye mu Kampala mokka, kubanga nabadde n'okubanga nkuwa amawulire n'Emitiyana abasuubuzi bagadde amaduuka, Luweero abasuubuzi bagadde amaduuka, ne Masaka era amaduuka gasiibye gonna maggale. Okwekalakaasa kuno kukyagenda mu maaso, abasuubuzi bagamba tetuwagala sisitimu eno kubanga etukozesebwako. Eno sisitimu yeetaaga mu makolero amanene, tetugenda kubanga tugikkiriza. Redivision TV kwoli awebale kubanga okyagoberera najjo sisino okubanga gyotulabira. Bw'oba nawe kubanga osubscribinga kkirira nsawo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwate ne kade aka notification, ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Ojja kubeera omu ku abanasooka okumanya kade ako kakuyambako okujjukiza Redivision TV nga tutaddeyo. Mpozi nkujjukiza ne ku mukutu gwaffe guli ogwa Uganda 1. Bw'oba tonaba kubanga oguchekingako, gendayo oteekemu Uganda 1, osubscribinga ku channel eyo, kwate kade ka notification era ne side eyo tubeere nga ate tutambula ffenna.